Tukulikeyo mukuwumula mukocha ali ku program The Mighty Drive eno second hour of the show mbakubiriza nnyo tukozese comment section tekeme ebibuuzo byaffe banaye tubanga mulina endowooza eyawukana kuya guest wange ali mu studio tubuuze ebibuuzo oba tusharinge opinions zaffe respectfully nga tetuvoola eyo nno ke kabonero akalaga nti tuli bagunjufu okubanga tusobola okubanga tubeera ne differing opinions naye nga teri avoola munne ensonga lwaki tukeera wano eno tusobola okubanga tusharing opinions zaffe tuyambeko eggwanga lyaffe okugenda mu maaso bwe tugendedde mu kuwummula muko tubadde ku nsonga y'obululu obwa LC1 obwakaggwa njagala tugifundikire awo nno tuyingire ate mu nsonga yaffe gye tunaaba ate tusazeewo okuddako nga tumaliriza shortcomings ki ezabadde mu kulonda kuno era olowooza how best obululu buno isi bwe yandibutegese okubujjamu omulamwa bwe bagambanga nti ente yalwala obulwadde bubugiruma ennyama n'amata ebigavu temubirya ate gwe n'ogaa nti ente ebadde enyirira nnyo tetusobola kuyiwa mataago kigeza tusobola kusamantuka bulwadde buli bwe bakugamba kituufu naawe babugenda kukwata exactly. Kati obulwadde bwa corruption n'obubbi naki buli interest y'ekifo ekigenda olondebwa eyo mafia kateere eri mu bubbi ekyuzinga n'abakulembeze abanajja okuviira ddala ku byalo eno bwe baba baagala okunyaga ettaka ly'omuntu batandikira ku chairman kitegeeza okusalawo kwa chairman oyo ababbi bano basigala bakyakukozesa kati mu Uganda abantu tebalina mukisa gwesalirawo bakulembeze ng'abakulembeze abo tebali mu interest ya kiriiki eno era mafia kiriiki eno weeba ekulina mu interest eggula amawulire eggula buli kimu n'etambuza n'amawulire amafu gonna ku abantu bano basanga nga bamatidde nti gw'omutuufu naye nga omuntu oyo gwe mulonzi tagenda akukolera mmwe ng'alina abamuleese kyova olaba nti wabadde olaba ebintu ebirya bunomo mu kalulu kerosi ng'omuntu akoze raala eringa ey'obwemupi nga batesema essente empitirivu kiki kyoba onoonya chairman w'ekyalo wabanga tewaliiwo ideni agenda ndala so otambula ekyalo kyonna kano kamukalakasa n'okimalako no nedda ffe tutambulidde nga byalo bituula n'ebikusalawo busazi nga teri kukuba gindi gwono muleke oyo yaba atukulembera gwe tonnatuuka bakipimiranga kwani asinga obugunjufu mu kitundu ekyo kati olwaleero basobola n'okusalawo omuntu asinga okuwemula ku kyalo atusasa tukyamula kuno ku kyalo yindi oyo atusasa nnyo ku kyalo kuno tutandika kukakkanya ate ekifo ky'abakulembeze ndi kukikubuulira oli asobola okunywa enjaga kintu ekyo ne kimuweesa nti omulaba ffe atuyiteko n'akuba ekika bwati bambi kikakka mukinywa bulungi enjaga ya disitulikiti kwe bapimira kati abakulembeze tebakyabapimira kwani asinga okumanya babapimira kwasinga bumanyifu tenga ebyo ebintu bibiri byanjawulo okubeera omumanyifu n'okumanya byanjawulo byawukanira omukulembeze balina kumupimira ku bumanyi bwe si ku bumanyifu so kati akatyabaga akaliwo kakupimira abakulembeze ku bumanyifu tiwaluka gajja oba byagendamu abimanyi oba tabimanyi lwakuba nti abantu bamumanyi olwokuba mumanyifu najja ekyo ensi kasebeera mu bantu nga endowooza yaabwe byebipimo bye bateekako nga basalawo omukulembeze mwabagirimu mwebuulirira nnyo ne muddayo okwetereza naye lwaki olowooza abantu baatuukawo tewaliwo kaseera nga abantu balonda obumanyi access ku information ku bintu bwe birina otambula ntono nnyo kiki ekirina okukolebwa abantu batandika okuaccessinga information ebintu ebirimu bamafiya naki nga babitambuliza mu bubbi nakola bintu bikyamu tebasobola kuleka information yetaayaye kuba abantu abanagimanya abangi kyenkunyonyodde tewaliiwo musango munene nation media gwe yakola
kujjayo information bano gye bataagala egende mu bantu era okuteesa okubaddeyo nga bateesa kubalaba nti kati mukkirize buli kintu kibeera mu ggwanga ffe tubasalirawo kiriwa kyemuzanya nekyemutateeka ku yes kuba amaanyi ga dictatorship buli weetuula kubeera nga information entuufu ekekebwa enkyamu negenda yebeera nga gye bakkiriza okujja mu bantu okitegedde bwe bibeera so ebyo ebyokulonda bibeerawo naye tebirina kyebisobola kukola ku kukyusa bulamu bw'abantu buzibu saazi n'abantu bye balimu teri kati mwe abanoonya enkyukakyuka muwaatwaki gwe mukkiririzaamu nti gwe guyinza okukyusa oba okubeerako kye gukyusa bulamu bw'abantu era gavumenti ekitongole ekisooka okufuna ssente nnyingi kyekya civic education nosooka sensitizing abantu ne bategeera lwaki obukulembeze bubeerawo gwe eriyo ensi ze batakako abantu kuwa musolo nga kyeyagalire because bamanyi bwe bawa omusolo ki kye bafuna kiyamba bo because mu nsi yadde MPFF tukkiriza mu federal system but waliwo ebintu central government byeyesigalizanga byo obwakyabazinga tebusobola kutondawo poliisi yaabwe oba ey'obwakabaka era wabaawo state police obwakyabazinga tebusobola kukulyetingawo malwaliro na poliisi nga yanjawulo buli mu kitundu era gavumenti esigaza obuvunaanyizibwa obukola ebintu bwebityo esigaza obuvunaanyizibwa obutraining amagye for the all country kati ebayo n'ebintu byeyesigalizanga byo ng'abantu bakimanyi nti bwe babisanga nga tebiriiwo tebabibanja taata waabwe wakoba maama waabwe bamanyi gwe basongamu olunywe omunayuganda teriyo mwana alina kubanja taata we nti teyamujjanjabye it's a government responsibility okujjanjaba abantu baayo okujjanjaba abantu mu ggwanga kuba bakisasulira omusolo teriyo muntu alina kunenya muntu munne ku kyalo nti lwaki ekkubo lirimu ekinnya osasula omusolo gukole ekkubo eryo teriyo muntu abeeraawo n'agamba nti anenya n'okuba kusomesa baana buvunaanyizibwa bwa gavumenti kyobola n'akoze essomero erya private aba ayamba ku gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo era kyova olaba eweebwa n'obuvunaanyizibwa nga yeteekawo ebipimo ebya ssomero kyerisaanidde dwaliro kyerisaanidde kwa buvunaanyizibwa bwayo kati ebyo abanayuganda kyova olaba nti babibuusa ne pulezidenti n'otandika obawulira MP oyo yagaana otukolera ekkubo kati oyo aba alondera ki kati oyo lwaki aba alonda oyo atuuka ku level egamba nti MP alina okugula ambulance akole n'ekkubo ekimutwala kuba akalulu ki ensonga y'abalonzi ensonga ate ne bwe balonda ne baba nga generation ekuze ey'abatamanyi yennyini eyo neetuuka ne mu parliament primitive gindi eyo neetuuka ndi kati n'omubaka wa parliament ekimulonza si kugula ambulance kukola policy nti policy esobola okuyita nti buli constituency eneegulibwanga ki ambulance era nelikiyita mu parliament naye kati bingi nti omubaka bintu bya popular bya bumanyifu si bya bumanyi nti agigula n'agitimbako ebipande bye erinnya lye neeyita n'olaba amaalo n'obusamaavu nga gayingira mu parliament tutandika kukakanya bakulembeze bwe bali kati nze omuntu akitegeera nti omubaka wa parliament talondebwa kugulwa motoka ya ambulance alondebwa okuteekawo enkola okimanyi yagamba abalonzi ebigambo ebyo tebamuzaayo mu parliament Honorable Ssemujju ng'abagamba omulimu gwange si gwa kubakolera makubo Ssemujju balonzi b'ekira si be bamusudde balonzi b'ekira balonda Ssemujju ani yasuula Ssemujju ensonga ezasuula Ssemujju era eyali amugambye nti yadda ku Lukwago yali anikoze bamala okwata Lukwago waliwo tweet gye nalaba nga bagaa nti addako ye Ssemujju ze saagiraba yali ku hano yaani
yali kuyajje n'omuhoozi ng'alaga nti next Ssemujjunganda ye yamusuula era naye ng'agamba akalulu tekaawera mu bokisi gwe walonderawo ekirala gye kataawera ngambye bagamba kati gwe kyotamanya ekintu kimu state webeera bamafiya banaakuba omuntu nga Ssemujju basobola okukozesa sister party eziri awo ne bakyuzinga candidate bo gwe baagala ajje era ne batandika okumuteeka mu media nawa ne bamumaketinga n'esente ne bamuteekamu nnyingi n'ajja nga assignment yakujjawo ono bamuwone owulidde kati abo wakampa bakandidates ba mirundi 2 kati nze ekyo no kiragira ddala nti teriiyo musisi bwa musisi bw'oyo George Musisi yafuula n'abantu nti looya nga talina yadde kimufuula looya oyo nti ba state baagala abantu abatambulira mu bufere kati Musisi akakasa abantu nti looya gw'oli munnamawulire genda akulage ku gindi ye yonna ey'obwalooya agikulage kale neeba nga si eyo yokka akulage kale diguli ey'obwalooya emyaka ena tagisoma agende agikulage nga nti yino kati bamuleeta bakutimba elooya awulire ne gakuba emitwe notandika okumulaba nga mu bumanyi kuba twamanyira nti mafia state yezimba Musisi mu Kampala tabaddeyo na musango gwe yawoza nti looyo oba guli awo gw'amaanyi bati nga buli nsonga y'amateeka gw'olaba ku TV gwe bajjako ki nanti yali netubuuza lawyer w'ekibiina one of the lawyers of NUP kati omuntu atasoma bw'alooya aba atalooya w'ekibiina okujjako nakyo ng'abalimu balowooza nga binyira nga beewunzisa saagala tugende kulumba George Musisi no si kumulumba that's the fact kyendi mukubira nti nze njagadde kukuprovinga nti si ye yawangula nera yakatero yemuleeta era nemuwa n'amawulire kyenkugambye nti mu human rights lawyer babadde asinga wano ye Kafuzi mu constitutional law wano saazi mu babadde active abamanyi abadde nga Lukwago mu bantu abawoza amateeka agamanyi ne within even mu NUP mwali teyali ku level y'abassegona naye kikunyonyola nti wagenda ng'olaba buli nsonga y'amateeka nga bayita George Musisi gwe babuuzaako atawozaako musango gwonna ekintu kye yakugukamu George Musisi obukugu bwe obw'amaanyi mu mateeka buli mu kintu nga n'atasomye mateeka asobola kikola bwe bayita ba bail application lawyer bail application lawyer aba teyasoma mateeka kati bail eyo giraba gwe ne bw'ogenda mu kooti sawa nange nsobola okwesabira bail ogisaba kati ekyo tekikwetaagisa kugenda mu university kuyiga bwe basaba bail lwaki yakkirizibwa kati gwe mukulu Kirunda nga saagala nnyo tuvoole akali gwe mbuulira ddirwe wamulaba mu kooti ng'awoza wamusemba mu musango ki kakati abadde busy engeri NUP wakibashamye malendo mulabyeko gy'abana abaana be baatadde beyira we wali eri ku kooti masho yalimu ng'akola ki yali ni ba lawyers abalala abaali bakola ki gamba yali awo kyogamba bw'owerekera ba lawyer ofuuka lawyer totandika kukivoola bwotyo kubanga era ne ba lawyers babesigye tali omu babeera bangi anti nze nkubuulidde naye tulina bakirunda abajja nga bawerekedde ku ba lawyer tobeera lawyer obeera Kirunda obeera supporter kyenyagadde okubuulira ekiraga omuntu nti lawyer kibeera ki bubeera okusoma kwe to qualifications gwe wazirabako ate ze zange ngenda nzitimba ati kati genda we yabadde yeewandiisa wali otunde mu documents ze yateeseeyo nga mulimu eraga nti lawyer yalekayo degree ya law tetukiveeko kakati Dr. Kizza Besigye yali mu kooti ensonga Kirunda gye tugendako enakuwaza ey'ennyamiza so saagala tugende ontwale mu nsonga ya Dr. Kizza Besigye nga nimuseka people will think tuli mu kubalaatira mu nsonga ya Dr. Kizza Besigye naye nga it is very unfortunate
nti yakolapsinga ng'ali mu protesting ebyali bimwogerwako mu kooti, era olunaku olwo baali bamuleetedde tumuyite witness nga obaamulumiriza omukulu Orlando omuzungu oyo. Ndowooza bannayuganda ebifaananyi bye bizze biyitingana ku mutimbagano, mumanyi abagoberera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda. Yali amuwaako obujulizi ku ebyo ebigambibwa nti kituufu yali agenze mu negotiations e Nairobi okubanga ate afuna firearms n'ebintu ebirala okubanga amamulako gavumenti eya kuno. Mu kaseera ako Dr. Kizza Besigye ndowooza n'akozesa amaanyi mangi n'akolapsinga, era nga we twogera ssaawa eno ali mu ddwaliro. Just njagala mukulu Kironda omulangira otuweeyo komenti yo ku mbeera nga bweyimiridde ku musango gwa Dr. Kizza Besigye n'ebyo byagenda mu kkooti. Kati okusooka ssemateeka wa Uganda okumutondawo babeesinganga by'obadde owulira Trump bye yabadde ayogera wakati wa Palestine ne Israel. Okulaba nti muba ne bye muyiseemu ebibi ennyo, bye muba temukyayagala kuddamu bintu ebyo okukola ki? Kubeerawo. Yes. Nti era mutondawo enteesaganya n'enkolagana okuzimba ssemateeka oyo nga mussaawo endagaano nga gy'obadde olabye meeting ezibadde zituula Pakistan between America and Iran. Yes. Okulaba nti mubaako bye mukkirizaganya okuyimiriza ekyo ekiba kigenda mu maaso. So oluvannyuma lw'abantu akakadde kalamba okufa e Luweero, Mwami Museveni ne gavumenti ye yaweebwa obuvunaanyizibwa ne bakulyetingawo NRC gye yali nga sipiika ng'amyukibwa Kigongo, nga olwo olukiiko lwali lukulembera eggwanga nga luteekateeka eggwanga okuteekateeka gye bayita transition. Yes. Ne lusooka luweebwa emyaka 4 ne luvaayo ne lulaga bannansi nti emyaka egyo 4 tebasobodde kukola ki, gibadde mitono. Era eggwanga ne libongera emyaka emirala. From 86 ne balaga nti baali bamaze okwetereza ne baleeta ne batuzzaayo okulonda ba CA delegate ne bajja mu 1993 ne bakola ssemateeka oyo wa 95. Ssemateeka wa 95 yalimu embeera yonna eraga nti tetukyaddayo kulabikira mu kabonero ak'e Luweero, era yalimu okwebuuza ebyavaako abantu akakadde akalamba okufa e Luweero. Era buli ku nsonga ne bagisalira amagezi nti kyekyavaako kwali kutyoboola ddembe ly'abuntu na butawa bannayuganda kitiibwa, nti ensonga eyo tugikole tutya, nti tuteekewo embeera nga mu ssemateeka ono omulamuzi w'anaawuliriranga nti waliwo omunnayuganda yenna anyigirizibwa eddembe lye, ebirala byonna bijja kuyimirira. Ensonga y'okutulugunya eddembe ly'obuntu esooka ejje ku mwanjo. Tuyimirize okunyigiriza eddembe ly'obuntu eryavaako e Luweero abantu okufa n'okutyoboola abantu. So kasita olabanga ebikolwa nga Dr. Kizza Besigye amanyi omubiri gwa Museveni gwonna bwe gufaanana, wa personal doctor wo tabaako na kintu ku mubiri kwe tobeerako n'ekyomukisa kituufu. Dr. Besigye alina information y'obulamu bwa Mwami Museveni bwonna bwe butambula. Alina information ku bulamu bw'abalwanyi bonna ba Tenefunza, ba Genocide Musale, baani be yali nabo ku nsi. Alina information yaabwe yonna ey'obulamu bwabwe bwe bukola ki? Bwe butambula. Kati w'omulaba nga yatuuka okutuula okuyimirira mu kkooti
ng'atulugunyizibwa eddembe lye limutwalibwako ng'alaba. Eba message nene gavumenti gy'eba erimu kuweereza Abannayuganda nti bino ebyo mugamba mbu ddembe ly'abuntu mubituggyeko ffe tetubimanyi. Okuggyako nga n'omulamuzi afaanana George Musisi nga public emumanyi nga mulamuzi. Justice Baguma. Nga public emumanyi nga mulamuzi naye nga mu biwandiiko tamanyiddwa. Kwa George Musisi ye lawyer public gwemanyi nti lawyer mu biwandiiko nga taliyo. So kujjako nga nabo abafaanana bwe batyo nga weebali. Because state mu misango egiri ku level eyo state esobola okuwa atalina balooya kifayini balooya kikkirizibwa. Naye Besigye tanalwezingako complain nti gyalemererwa okufuna balooya. Kyeyagamba Baguma ku intimidatinga balooya be, Martha Karua ne bamugaana oyingira, Lukwago ne bamukwata. Bano ababiri abasomesa abali e Makerere ne babawoninga n'obagoba muki mu university. N'abagamba nti bwe yamugamba nti balooya be babateeseza basibe, Baguma n'amugamba hayalinga abalala. N'amubuuza benaaleeta abalala ebituuse ku bano tebibatuukeko protection kijogenda obawa tebibatuuseko. Mu kutegeera kwa Baguma yawuliranga Besigye amugamba nti alemeddwa balooya amuwe state emuwe. Lawyer yenna okujja okuyimirira mu musango gwo ng'akuwolereza oba wa state oba waki gw'olina omuwa power. Olina omuwa instruction eziraga nti yakukiikiridde. Nti nzikiriza onkiikirire. Baguma yakoze likodi ekaka Besigye lawyer. N'atuuka n'ayimirira wali state ye yakwata Besigye. State yevunaana Besigye. State yennyini era ye yagala ewolereze Besigye. Tikugamba nti Jatiko bw'ayimirira mu kooti nga n'ono junior we lawyer gwakola naye we gamba nga tewaliiwo awakanya mu kijje. Obeere n'omulamuzi nga wa state, nga lawyer wa state, nga n'Antony General wa state. Era mbwobeere mu kooti eyo naawe ogambye nti navuddeyo nga ndi mumativu nnyo n'ensala yaki ya kooti. Really? Tekisoboka. Naye tuddayo ne tubuuza General Museveni, ani gw'oli mukakasa ddala atamanyi nti gwe president, gw'oli mukakasa nti gwe president? Kuba ekyo ekintu kituuka ku muntu ng'abadde mwavu nnyo, abantu abalala ne bamujooga bw'afuna ssente ajja naye waali abakakase nti azikola ki? Azirina, yazifunye. Azirina. Museveni emyaka 4 tonnamatira nti olina obuyinza okyayagala okuprovinga Abannayuganda nti gw'obulina. Enkola etali ya bugunjufu eyo yavuddewa. Omukulembeze oteeka okuba nga olowooleza ku level y'amaanyi ng'obukakamu bwo buli waggulu nnyo nga n'okuteekinga decision zonna oba obuzikozeeko analysis. Ani gw'onookakasa nti Besigye yakukuba empiso n'atakukuba butwa kutta? Ne bakuba ssaali musale ekifuba ne bakiyuza Besigye n'amutungisa na muddo mu nsiko okutereera. Nga mulamu omutima gwali guzze na wabweru. Noga nti mwenna musirise. Mwe batenefunza, batumukunde, Jimu Muweezi, Kayindo Tafiire, Basale, mwenna abamanyi obusobozi bwa Dr. Besigye mu nsiko mwe yali. Nga n'abamu bazze babuwandiika kuba eriyo twali omukolo General Kayanja n'asamatuka ekigambo. N'agamba Besigye oyo nina amagulu 2 lwakuba ye.
n'agamba waliwo dokita oba yali dokita Bata nti yali amugambye nti okugulu kwe tekusobola kutereera bakutemeko. Agamba Besigye oyo yajja n'amutunula bw'ati n'amugamba tekwetaaga akola ki n'antwitinga n'empona. Kati omuntu gwe mulinako ebyafaayo bwe bityo bw'atuuka ne mu kkooti nga kye yeetaaga sina kyamaanyi yeetaaga bwenkanya. Mu nsi yonna omuntu akuggyeko eddembe lyo aba akuggyeko ekintu ekisobola okutta omuntu mu sipiidi. Muntu oba tolina ddembe nga likuggiddwako osobola okufuna stress n'ofuna okwewaliikirira okw'amaanyi oyinza n'oggwawo n'ozirika. Kyekyabadde ku dokita ng'agezaako kubagamba looya waabwe gwe bateeseewo. Kyova olaba babadde omuwulira nga atuuka n'okubagamba nti tetwagenda mu nsiko kulwana kuleeta bintu bifaanana bwe biti. Era atuuka n'amugamba nze kennyini yali mu nsiko sisobola kuyimirira wano nga munkolako ekintu bwe kiti. Sisobola wakiri nveewo mu kikole nga sikola ki? Nga siriiwo. Twali tuli awo anti Besigye bw'aba ayimiridde mu ddooka omulaba wano wokka. Ate no yonna ebeera y'abasirikale. Kati twategedde oba balina akayiso ke baamukuba aba akola ki? Tuli awo ng'agwa akola pusinga. Nabo bennyini mu kiseera ekyo ne mwanyi na personal doctor we yali awo ne bamugaana omwakisesinga. Ne Besigye ne bwe yagwa mu mbeera eyo okumanya ekintu ky'abantu abo balina ekizibu ku mutwe era balina kye baagaza eggwanga lino kinene okulituusaako. Omulamuzi we oli mu environment ya Besigye nga bamutwala mu ambulance yasigala proceedinga. Okitegedde? Ng'ono bamutwala takya naye nga aproceedingira agenze ne mu ddwaliro nga mulanga process bagisigala bagikola ki? Nagamba nsuubira omulaba n'enkya. Kati oyo naye tumugambe nti gavumenti yamuteeseeko akazito okubanga asalawo mu ngeri gy'abaasazeewo omusango. Naye no tulina n'okutunuulira ebintu ebimu nga tonnagenda nnyo. Fine, gavumenti esobola okugamba ebyo naye gwe bagamba ng'ozaalibwa mu nsi muno nga famire yo n'omukazi gwe wawasa n'emikwano gyo giri Uganda wano, gwe mu kusooka teweetunuuliramuko n'ogamba naye bwe nkola kino ekintu nga nze mu public n'abantu b'empangala nabo kinandabisa kitya? Omukulembeze yenna n'abantu abatuuka ku level eya judge ku level eyo oteeka okuba olina sense of human eyo esobola okutunuulira kiki kino. Nogamba naye kino kya buntu. Yes. Kuba ekyo obuntu bwakyo buliwa nti gwe oli mu kooti egende mu maaso naye nga gwe oli mugamba okuwozesa ali mu ambulance. Naye n'ogamba nti tugende bugenzi muki? Mu maaso. Gwe tewazaalibwa wava mu nsi mu ggulu n'ogwa. Kyenkugamba nti abagenda osuula gavumenti si ba Besigye era si ffe Baasani Kirunda. Ffe ekyo tukiraba nti kiri within. Nti mulimu abantu abakooye Mwami Museveni nga bali ku table. Tugambe nti Justice Baguma yalowoozezza nti Dr. Kizza Besigye yeesudde like some other politician gwe nawulidde Ofono Opondo ng'akola statement nga bw'etyo ng'agamba nti okusooka aba lawyers ba Dr. Kizza Besigye bagamba nti ali very ill tasobola kubanga continuing ne trial. Ng'agamba nti by this time bali badde basuubira okulaba nga bamuziika nadde naye akyaliwo nga yalowooza nti. Kati njagala kubuuza kati olina ebintu by'otandise okungamba okolako komenti ebyokugenda ku lumbe nga liwo abatamivu b'oku kyalo be bagulidde omwenge okuwaana abagagga abali ku kitundu. Eyo statement ereetinga nani? Gw'obadde oŋŋamba. Nga nkugambye babiri. Ani? Justice Baguma n'Ofono Opondo. Kati gwe walabako Ofono nga tatamidde. Kati kizibu nnyo okumanya oba yabyogedde ng'anywedde kika kye eky'omwenge. Kuba ye statement zazikola okusinziira ekika ky'omwenge kyanywedde. Omusanga anywedde jinisi abalowooza lulala, omusanga anywedde kuludu oli wala gy'oli naye aba alowooza birala. Kati kizibu nnyo omuntu omutamivu ku level ya Ofono Opondo nze okumugya ku statement. Do you realize omuntu gwe twogerako Honorable? Tomumanyi nti mutamivu kikwetaagisa mumanyi nti anywamu.
kunywamu bunywi oba okunywa n'asula ne mu birabo. Simulabangayo mu birabo byenne. Kati gwe njogerako mmanyi saagala kugenda beyond kuba sitegeera kika kye yanywedde era kyabadde kuba omwenge ogwo ogulaba omuntu ekika kyanywedde era kiditamininge neeyisaayi. Kati nze omuntu omutamivu ku levo y'ofonopondo okundeeta ku show wano ntandika okuddingana mu bigabo yabadde ayogera simanyi kika kye yabadde anywedde ku olwo. Kati katudde ku Justice Baguma lwaki olowooza yakontinuinze ne kooti ng'ate alaba nti accused already afaintinze ali mu ambulance atwalibwa? Kiri ebintu bibiri, either okubeera nga Justice Baguma abali mu gavumenti baamunyiiza dda nga naye anoonya kintu kye kinaaleeta abantu ku street gavumenti ekinaaleeta obusungu abantu banyiige beegugunge basuule gavumenti. Ekyokubiri kubeera nga oba nga mu bulamu bwe yali tasuubira kutuulako na bantu nga pulezidenti oba n'omwana we nga batudde awo kati ng'enkola ey'amaalo nga ye mulika ayagala bakakasa nti nkola nnyo. Okitegedde? Oba okubeera nga baamugaa nti gwe ekyo bw'omala okikola gwe Chief Justice akola ki? Addako. Kati ng'ebyo byamubiisa amaaso byonna n'aba nga takyalaba. Kuba ekikolwa kye yabadde akola tekirina kifaananyi yadde akatono ennyo eky'obulamuzi. Kirina ebintu bibiri, kikulemberwa amaalo. Ekyokubiri ku kyo omuntu akoye gavumenti ng'ali within gavumenti ng'anoonya binyiiza abantu basuule gavumenti. Naye mukulu Kironda abantu bannayuganda bandyebuuzizza Justice Baguma ayina any personal issue ne ba-accused kubanga ba-accused baagaana abeere musango gwabwe n'agwerimizaamu. So omuntu yandyebuuza interest kizaayina mu musango. Ati nagamba ba mafia badde nkikunyonyola nnyo ku George Museeri nga nkyogera. Nkugamba nti tawangula nga Ssemujju. Ba mafia bwe banaaba balina omuntu gwe baagala okuba bazimba system bwe banaamuyisa nti bajja okukwata nga ne bwe banaakutuusiza agenda okuggyako statement waabwe nga ne DPP amanye ekyokola ne bakuteerawo n'omulamuzi anaabeera mu musango. Nti ne bw'ona omugaana agenda kuguusa. Omulamuzi yali asoose mu musango ogwo yali wa kooti y'amagye nga ne orders bazimuwadde. Bwe kibaganyirira mu kooti y'amagye ne kidda mwene eya bulijjo ne banoonya ani gwe bayinza okulaba nti asobola okukola ekyo ekintu ne bamusanga ng'ono yaliwo ye atatya kukola kyennyinyaza kyonna nti oyo atatya kwenyinyala asobola okulya ebivunze byonoonese byonna nga ye mulimu gwe kulya tafaayo ne bamuleeta. Kyova olaba nti twakomplaininga ku bintu bibiri si yekka mulamuzi. At first twakomplaininga ku kooti ewozesa Dr. Kanokiza Besigye nga nkyamu. Mu mateeka g'e Uganda, High Court y'e Uganda terina busobozi busobola kuwozesa musango omuntu gwe baamukwatira wabweru w'eggwanga ly'e Uganda. Kooti y'e Uganda tebuuka boundaries n'eyingira mu za nsi ndala High Court eyaffe ey'e Uganda. Dr. Besigye omusango gwe gukulifayinga awozesebwa mu kooti gye bayita International Criminal Division. Okitegedde? Kuba yaguddiza wabweru wa ggwanga lye. Iyo kooti eri eno nga kugindi eno ku public service mweri eng'oyisaawo bw'oti erimu eri yesu. Yawozesa egyo omusango. Kati ne tubagamba nti bannaye twagala obabuulira nti ekika ky'omusango guno si gwa kooti eyo. Ne bagaana kuba balabika eri mu International Criminal Division baalemererwa okufunayo baguma waayo. Gunyiga wano ku High Court.
kyova olaba eri kooti wagiraba ne bagitwala Muwanga Kivumbi yamuwa beyiro ne bagitwalamu bakisumusa ate 6 babawa ki beyiro kati bo eri mu International Criminal Division tebanafunayo babaguma. So tugambe nti bo bakyetengeredde. Kati ensi bwefa buli muntu aliko alekera okulaba ebyo ebintu ba Besigye ebibatuusibwako nga firimu. Kwa mwena lyekubo lyemukola ki? Lyemukwata. Mulina kutunuulira mubisitopinze mutya. Bano ba Besigye baba kifaananyi ekyokubalaga eggwanga bwe lifaanana mmwe ne mwekolamu. Era ssaawa zino ensi y'abagunjufu era kati naakategeera amaanyi lwayi Mwami Museveni awa bannaddiini n'abakulembeze b'ennono bonna nga yabawa emmotoka. Lwaki? Kati mukulembeze eky'ow'ennono oba ow'eddiini akiikirira abantu osobola okulaba okutyobola kw'eddembe mu levu bwetyo n'oyimirira ku Sande mu saavisi ng'eyo si topiki tosobola nagyogerako. Awamu yatutegeeza nti naye ayagala obulamu bwe. Bw'atabyogera tavuga kufa. Bulamu babumuteerawo okumala bbanga ki? Buyinza okuba egendako mu maaso. Ayinza obwongerayoko emyaka nga 3 ku 5. Oyo mwennyini ayayogera ekigambo ekyo yayimirirako ne mu maaso g'omukulu ng'ali awo nga boogera nayogera ku mizanaga naye emmotoka yange ekaddiye. Oyo ayayogera statement eyo. So asuubirayo emmotoka empya. Teyayogera nti atya bulamu kuba okufa akimanyi nti Mwami Museveni nga kwazze tusobola kwewala naye kusobola omujja mu bakuumi abo bonna nga teriyo namukuumi akulinako ku stopinga bulwadde bunaamutta. So ekyo akimanyi bulungi musajja mukulu ate sirowooza nti agwa mu kategole y'abafoonopondo. Sobola muteekayo kujjako nga yayagala okweteekayo. Oyagala kumuteekayo olaba okyogeddeko naye nsagala muteekayo mukulembeze wa ddiini naye nakirabye okwenyamira okw'amaanyi okuli mu kuweebwa abantu obulabolabo obwo bwonna ne babazingako ne bakwata pawa zaabwe ne wabanga buli omu alinze bamutemule lulwe. Buli omu alinda bamutemule lulwe agende. Abantu ffe ekyokusala amagezi ekirwadde kizinze ekitundu tukijjanjaba tukirwanyisa kitya kiveewo nti olinda lwe kinajja ewuwo. Eyo enkola ndowooza y'abantu bajega nnyo nnyo tebasaana na kubeera mu kyasa kino balina kubanga bonna bafu. Kuba ekyasa kino ky'abantu abategeera batya bwe beerwanako okwejja mu bizibu batereere. Okutyoboola eddembe ly'obuntu bwe kuteekinga ova eggwanga tekulina gwe kutaliza. Oba oli munnaddiini oba oli wa nnono kujja. Ku nsonga eyo yennyini njala tugende ku abaana ba NUP omwenda abateereddwa nga baweereddwa amnesty. Munnaganda yandyetazeewo okumanya singa munnabyabufuzi ateebwa ku amnesty kitegeeza ki eri ye ne political career ye? Okusooka kye bayita amnesty kyennyini we tumala okulowooza nti twebuuliridde mu biva mu ntalo ng'abantu bafudde akakadde eruweero. Watondebwawo n'embeera abanaabanga bayingidde mu mbeera efaanana bw'etyo banaayogeranga nabo batya obutagenda mu kikolwa ekyo. Ne batondawo ako akakiiko okubalayiza nti tetujja kuddamu kwenyigira mu bintu bino nti naye tekikola ku bannabyabufuzi baasinga kiteerawo bakalintalo. Rebel groups nga bakonyi abo nga bolaba Jamiru mukulu baani nti omuntu yena ayingidde mu bikolwa ebifaanana bwe bityo. Ababa nga bolaba eyo gurupu eyali eya General Moses Ali bamuze abo kyabo babateerawo batolawo olukiiko olwogerezaganya nabo okubajja mu bintu ebyo
ne baweebwa ekisonyiwo era bano bamala okwogera nabo bennyini bwe bati the final person okubakkiriza nti baweereddwa abeera president n'asayininga ku certificate but bw'osayininga at first olina okukkiriza nti tokyaddamu okkiriza emisango egikuvunaanwa ate n'okuba n'ekirayiro nga tokyaddamu kwenyigira mu bintu ebifaanagana ng'ebyo anywhere era n'okkiriza nti sikyabigendamu byonna ndokose n'oyatula obulokozi bw'obwatula bali ababigendamu bati eno amnesty y'abaana bamacete teyabadde mu nkola eri eno it was a military operation that's why lawyer gwe bakugamba gwe babadde bakolagana naye munamagye okitegedde ekyo ekitongole tekikulemberwa banamagye naye bano abaana bennyini bwe bakugamba nti babadde ne lawyer musirikale yabadde akola ki nanti because fayiro yaabwe yagambibwa ereetebwa eno mu kooti n'etejja kekitegeeza fayiro yaabwe yasigalayo wa eri mu kooti y'amagye bwe kyatambudde ffe twakirabye nga kyavudde ku bakalintalo ne kijja ku byobufuzi tubuuza intention yaki ekyo kyennyini nenzirayo ku tteeka lye baleese lye bayita the protection of sovereignty act eriwo saawa zino etteeka eryo bw'olisoma liraga nti mwami Museveni ne mutabanyi we nga bonna bali mu buyinza abanayuganda bonna bagenda kubayisa mu nkola y'amacete gye babaddemu tebaagala mu Uganda mwenna buli omu abeerewo ng'ali ku kisonyiwo okusinziira amateeka ebiri ebibonerezo ebiri mu protection of sovereignty act mulimu ebibonerezo ebya biliyoni 2 biliyoni 10 biliyoni meka nti kati buli muntu anaakwatibwanga mu musango ogwo nga tojja kuba na busobozi busobola ng'osingisiza omusango okukola bibonerezo ebyo kitegeeza nti olina kugenda osonyiwibwe okkirize nti bakama bange emisango nagizza naye nsaba kusonyiyibwa nti bonna bakiraba nti yembeera yokka gye bagenda okufuulamu abanansi bonna abanafu nga buli omu talina maanyi gasobola kweyogerera kintu kyonna because lino etteeka bati njagala okubajjukiza nti bantu bayivu ate batambuddeko ne mwami Museveni apartheid yagiraba bulungi e South Africa bwe yali aga amateeka gaaliwo ng'abazungu balina amateeka niwe wakusanga nga toyambadde kikaadi kyabwe kye baagabanga nga musango gwa naggomola kati naye amateeka ago ne bw'ogateeka ku bantu Katonda lw'abawadde okulabikirwa ne bamanya nti bali mu buzibu gwagateesewo ate obuzibu bw'ofuna buba bunene mu nsi engunjufu tekolera ku mateeka ago ekkolera ku mpuliziganya n'abantu every time empuliziganya era ekyo mwami Museveni ofuga emyaka 4 abadde asakisiddinze mukyo ng'asobola okuba n'essensi ewulizaganya n'abo batakkaanya nabo nga era emyaka giri abadde yeerabiza bannayuganda nti waaliyo Obote waaliyo Bamini n'abalala abaakolanga ebintu ebyo abadde yeerabiza abantu akabinja k'abantu 9 akaali akaba UPC akaka youth wing youth wing yakubanga abantu emba okutewuliza esalako ekyalo kyonna n'ekikuba emiggo era kati ndabanga ebirowoozo bya youth wing eya UPC manya ndi omwenda wa UPC yali akyali wa UPC gwe yakugambako nti yagivaamu ebikolwa bye tebiraga olwaleero ebikolwa bya youth wing eyali mu eya UPC ndi mubiraba nnyo nga byeyolekera
oluvannyuma lwa Ndumwenda okufuna amaanyi ku Muhoozi wano. Yeeyokedde mu Pierre. Yes. Nti byonna buli kikolwa ky'omanyi ekyali mu youth wing eyo eya UPC kirina space kati era kizanya. Mu Pierre. Kati ffe tutuna butunuzi tugamba ani muzanyi Ani abala empikizi. Kati ne mulabanga Andrew Mwenda alina influence. Batekinze over. Era bye bigenda mu maaso kati. Naye ebyo tebijja kuya kati. Bamachete at first tewakyali nsi yonna yavunaanyizibwa esobola kubawa visa. Teriyo nsi esobola kukkiriza mutujju kujja mu nsi yaayo yakkiriza omusango gw'obutujju. Ekyo bakiviireko ddala. Tebakyaddamu kufuna access eyo. Ekyokulala nalabye Rubongoya nengamba naye ensi eno erina ekizibu kinene. Eggwanga we liba lisobola okuba n'abakulembeze nga beeyita nti bakulembeze. Simanyi ekintu Rubongoya kyakola abantu abo akikola kigenderere oba akikolera mu butamanya. Kuba bw'ongamba nti olina diguri mu mateeka ya Harvard University ne bata abantu ba Amnesty abakubye ebirayiro okubata nga tewabatadde lwa mateeka ga kooti wabula nga baalayiziddwa ng'ebyo bye byabakwasa ng'era nga mu birayiro bye bakubye baalayidde n'obutaddamu kukola ki? Kubyesembereza. Ne baba nga bakabata n'obaleeta ku kitebe. Kitegeeza nti obanga oli eri nga bano bwe bamala okuta bano bakugamba ddamu obayite tulabe oba banaasobola obiddamu. Eno bayita n'ogamba nti nabagamba bakyali radiko ntobalaba era bazze. Kitegeeza nga state etandika opulipayaringa fayiro empya. Kati ate simanyi oba bwe baddamu ne bakukwata nga wamenya byewalayira ekiddako sikimanyi kiba kitegeeza. Era nze okugenda kw'Abamachete Ekavule okusibwa emyaka 6 si kitono, kintu kinene nnyo, muwendo era gwe bawaddeyo munene nnyo. Era sina doubt nti balwanyi. Myaka 6 bukomera kintu kinene nnyo. Obulamu bwo oba obuzizza emabega generation kumpi namba. Naye bw'aba amaze ne bekkiriza nti bagonze kye bagenda okukola bakkiriza okukiteeka mu nkola okwewala ebinagenda okudda mu maaso. Bano bajja kwagala kati bakulembeze ki abata-advising abantu? Because nze nsuubira nti Kyagulanyi nga tannajja mu mawulire kulabikira ku katambi nti ayogera n'abaana alage nti alina nabo nnyo enkolagana. First ekyandikoleddwa kusooka ne babaggalira mu luumu buli omu ne bamubuuza biki byeyakkirizagana nabali okumuta. Bwe bamala ne babagaidinga ti mba mwakoze ekyo kino temukkirizibwa kikola temugenda mubigendamu oba tetugenda abaleeta mu kamera tugenda kukolagana nammwe naye tujja bawa assignment eziri mu kyempowoozi. Okitegedde bwe bakola kati okubaleeta mu kamera obazza mu buzibu bwennyini bwe bakoze eki bwe baakavaamu. Kitegeeza nti oba totegeeranga the nature of state gy'odiiringa nayo, bw'oba togikolera oba tonnakitegeera ky'oyogera. Na bano be baatadde okuggyako nga ne mu nteesaganya zaabwe nga babakkiriza okubata naye baddeyo ku bitebe babeere nga babadeployinze kuwa state information. Bisoboka byombi. Musobola okuteebwa
naye ne mukkirizaganya nti mulina okuddayo mu kibiina ekyo ate mwefuula abali active ennyo mutubuulire buli mawulire agakola ki agafa mu kibiina ekyo. Era ffe ababadde mu struggle eno okumala ebbanga omuntu buli lwe bamukwata ne bamuta tusooka ne tumuwithdrawinga mu bitubadde tumukozesa ne tumukolako due diligence mpya sooke mulabe commitment ye eri wakati kuba asobola okuteebwa nga yateereddwa ne bamusindika kirundi oyo mubeere ku buli wakola ki buli wadda olina otubuulira buli lunaku ebimukwatako bamitinga bayogera byonna yes nakobawo ne musanyuka ne mukuba ebbeekulo bamutuwadde naye nga babakomerezaawo bomu egenda okubakuba mwena mukole ki mugwewo so kwabano abaana ebirayiro bye bakuba nabali abanno kuba bimanyi naki bwebuuze ekibazza bonna ku kitebe emyaka 6 gye baamala mu kkomera nga tebannamala na myezi 2-3 wabweru mu sipiidi ne badduka kiki ekibaleeta mu bwangu obwo nti ekyo olina okitunuulira nti kiri both either bano abakulembeze ba Lubongoya bakimanyiiko era nga nabo babadde mu agreement oba okulabisa bano abaana okubalaga nti bakyali radical tibayizi oba abaana bennyini okuba nti babatadde naye nga bazize kuba deployingamu kuwa state ki information weewaawo nga tumaliriza njagala okomentingekoko ku nsonga ya Sam Mugumya twalaba akavidiyo ku internet naye nga naye embeera ye gyalimu eyungula amaziga. Mugumya Sam siniya wange twakola naye nnyo closely naddala mu kyukakyuka naye tetwalinako kirowoozo kikyusa buyinza na mundu twali tukozesa constitutional means zetuwa constitutional mean ekkiriza civil disobedience ejikkiriza era gyetwalimu gyetwatuzimba omwava campaign gyetuyita defiance ki campaign y'abantu okugaana ebikyamu ebibakolebwako so mu kumulaba mu kusooka yatulugunyizibwa naye kyalaze struggle nti egenda kugguka obubonero gwe wabulabidde kuki akakatambiko k'okufuluma okulaba nti mu time Dr. Besigye nga azirikidde mu kooti ali ku ICU mu kiseera kye kimu ekyo n'akatambi ka Mugumya ne kafuluma kitegeeza nti akuba state eno ali munda omwo ate w'amaanyi ate ekintu ajja kiyuwa kuba akuba okulaba nti buli kisobola okunyiiza abantu kibaleete ku street akibaleetera ne mukiraba akibaleetera kati kiri eri mmwe Mugumya gyali ng'amaze omwaka mulamba yawambibwa talabika akatambi ako okufuluma si ka muntu wa bulijjo mbuwaali buli omu kamera egendawo kakitegeeza omuntu ayalikodinze akatambi ako wankyukakyuka nnyo wammwe era naye ebikolwa ebyo tabyagala bimutamye kyengugaa nti wano ojja kulaba abasirikale nga bakuba abantu embooko nga bakola ebikolwa ebikyamu ennyo olowooze nti bakolera gavumenti nga bakoowankoowe banoonya mu gye mubayambe nabo bakuba kibooko oyongeremu okwekalakaasa onyige nnyo n'obulumi oba tofunanga nsonga ekuleeta ku street ogifune kibooko babongerengako ebigambo tukuba wekalakaasa abantu bategeere kyendi mukuga nti nze nakubula ku kayiwula ligimu nga ffe tuba tutambulawo kotowaaka tiyagasi bamukuba mu masomero mu malwaliro mukiki tubuuze naye bano ng'ate bo bakoowa nnyo gavumenti okusinga ffe nga bo levu gye bagikoowerako ndala bino ebikolebwa tebisobola kukolebwa ku bantu nga baagala gavumenti otya nti oyagala gavumenti okola ekyabaguma kyabadde akola omusajja azirisa agudde nabo lyagenze aliko oxygen yes
nti mu kiseera kye kimu gwe Besigye ali mu ICU n'abantu tebategeera oba afudde oba mulamu mu kiseera ekyo Mugumya n'avaayo nga takyasobola kuyimirira mwamumenyaamenya. Kika kya message kijja oba osindika mu mitwe gy'abantu oba obawooninga nti wemutanguwa nnyo kwekolamu mulimu mwenna lyekkubo lino lyemukola ki lyemukwata. Era ffe bakirunda tunyolwa olwa Comrade munnaffe okubeera bw'atyo naye kiwasi twaga essuubi nti eneetera okugwa. Yes. Sibula abatulabye olunaku lwaleero. Abatulaba ensonga muzirabe muzeetegereze ensolo ku kizigo kwekola ki kweri. Bano abantu ke bakekkereza emitwe gyabwe okola ennyo emibiri gyabwe ne giba nga gye gikola ennyo obuyinza bagenda butuwa banga kyeri lyonna n'olwaleero tusobola ova wano gavumenti ng'ekyusa. kati kankunnyonnyola gavumenti nga nsiibula efaanana nga bulamu. Omuntu obulamu busobola okugendako nga totegedde. Budakiika budakiika. Yes. Ne gavumenti esobola okugwa nga abaliwo tebategedde ng'abagirimu tebategedde nti egwa ne bagwa nayo. Kati eno oli mugiraba eri mu kugwa naye n'abagirimu tebategeera nti eri mu kukola ki eri mu kugwa. Okuggyako ffe abaakuguka mu kubibala tubibala ne tugaa nti ebikolwa bya gavumenti zonna eziba zigenda ogwa abantu bonna bagenda mu buwanganguse ne tutandika okubala nga Uganda eri mu nsi ezisinga abantu abali mu buwanganguse mu nsi ennyingi. Weewaawo mbadde balabi balungi abatambudde naffe okuva ali tutandikidde ate paka netunzikidde show yaffe y'olunaku lwaleero. Njagala okubaagaliza wiiki ennungi mbaagalize Monday ennungi ate tusinkane olunaku lw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Mubeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.